بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira n'emirembe ebeere ku nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kwejjukanya tulabe al-ma'aqid oba points ezituyamba okutegeera biki ebiyinza okugasa omuntu oba okuyamba omuntu okutegeera eddiini ye, okusoma obusiraamu, okumanya eddiini ye n'abanga agiwangaaliramu ala ilmin, nga eddiini gy'alimu agitegeera. Waliwo ebintu abamanyi ab'obusiraamu bye baalaga nga kasita omuntu aba nabyo bimuyamba nnyo okuba atuuka ku kumanya n'ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Point ensooka oba kye batandikirako tathiru wi'a'i al-ilm, okubanga omuntu alongoosa ekyombo ekya ilmu. Naye bagamba ekyombo kino baba bategeeza omutima gw'omuntu. Omutima ebbanga lyonna gubeera nga mukyafu mu mazambi n'ebintu ebirala, bye bimu ku bintu ebigaana omuntu okufuna ilmu eyo gy'anoonya. Kati kikulu nnyo omuntu okubanga asooka okutukuza omutima gwe n'abanga akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira. Kyova olaba Sheikh mu kitabo ekya fadailu al-ilm oba fadlu al-ilm yagamba nti wahuwa al-qalb, ekyombo kino kye bategeeza gw'omutima gwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuwa. Fa inna likulli matlubin wi'a wa inna wi'a al-ilmi al-qalb wa wasakhu al-wi'a yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi. Abamanyi bagamba nti ebbanga lyonna omuntu lyaddugaza tugambe ng'esowaani gy'ogenda kuliiramu oba safuriya gy'ogenda kufumbiramu emmere n'ebeera nga nkyafu, ebyo bikosa omuntu yenna agenda giriiramu. Kyova olaba n'oyo omuntu omutima kasita guba mukyafu, okumanya okwo wekuyingira mu mutima omukyafu, darar oba kaba kabenja kagenda kutuuka ku oyo nannyini mutima ogwo mukyafu. Walidhalika kikulu nnyo ku talibu al-ilm, k'oyo yenna anoonya okumanya, anoonya okutegeera eddiini ey'obusiraamu, okubanga atukuza omutima gwe n'anoonya ebyo byonna ebiyinza muyamba okubanga omutima gwe guba nga gutukudde. Wa mathalu al-ilmi fi al-qalbi ka nuuri al-misbah. Olaba ilmu okumanya, ekifaananyi abamanyi kye batulaga ekyokumanya mu mutima gw'omuntu kiringa nuuru al-misbah, kiringa light. Light evamu ettaala, light evaamu bagamba nti insafa zujajuhu sha'at anwaruhu. Kasita ettaala libanga litukula ne light evaayo bulungi. Wa in lattakhathu al-awsakhu kasafat anwarahu. Ate ebbanga lyonna eno outside eya light oba ettaala eryo we liba nga lidugadde nga kuliko ebikyafu, ne light teyinza kuvaamu bulungi. Kati ilmu okumanya kugasa omuntu ebbanga omutima gwe guba nga gutukudde. Faman arada hiyazata al-ilmi falyuzayyinu batinahu. Oyo yenna eyeetaaga okutuuka kumanya asooka alongoosa omutima gwe. Wa abamanyi bagamba nti wa taharatu al-qalbi tarji'u ila aslaini adhimain. Omutima okubanga gutukudde, waliwo ebintu bibiri ebikulu nnyo omuntu by'alina okuba nabyo. Omuntu okubanga alina omutima omulungi oba omuntu okubanga alina omutima nga guli purified, nga gutukula, weetaaga okwetegereza ebintu bino bibiri. Ekisooka ahaduhuma taharatuhu min najasati shubuhat, omuntu okwewala ebintu byonna ebya shubuhat. Shubuhat byebyo ebintu byonna by'otategeera, ebintu byonna ebikuleetera okubuusabuusa mu ddiini yo. Buli kyonna ekikuleetera okubuusabuusa mu ddiini yo kyewale, okigendere wala. Ekyokubiri taharatuhu min najasati shahawat, weewale nnyo n'ebino byonna ebikwatagana ne shahawat, ebikwatagana ne feelings zo nga zikutwala mu haram. Ebyo byonna ebitasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, ebinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala ng'obwenzi, ebyo byonna biyingira mu shahawat, okubanga omuntu akozesa feelings ze mu bikyamu, mu binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ebyo byonna ebirina ebikwataganira n'enzikiriza yo nga obusiraamu tebukukkiriza okubiyingiramu, gwe n'obiyingiramu ate nga tobitegedde, ebyo olina obyewala.
weewale ekintu kyonna ky'otategeera mu ddiini, kyonna ky'obuusabuusako ku ddiini yo, buuza abamanyi, obabuuze nti bakubuulire endamula y'obusiraamu ku nsonga ezo. Hatta ne ku ebyo byonna ebikwatagana n'essanyu, naye nga ssanyu mu ebyo ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala nabyo omuddu alina okubyewala n'abigendako wala, awo watuukako okukola ki? Okutukuza omutima gwe ne gubanga gutukudde. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an agamba wa thiyabaka fatahhir. Allah alagira Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okuba nga ayonja engoye ze, asooka azooze azitukuze zibeere nga zitukula, naye nga fi qawli man yufassiru thiyab bibatin. Bamu bamanya batafsir bavundula ekigambo kino ekya thiyab ekyengoye ezoogerwa wano mu tafsir ne bagamba nti engoye Allah ze yali ategeeza omutima, ategeeza albatin, ategeeza ebiri munda. Tukuza omutima gwo oguggyemu obunanfuusi, oguggyemu shirki, okugattako Allah subhanahu wa ta'ala, oguggyemu ensaalwa, oguggyemu ebyo byonna okubanga toyagaliza banno. Ebyo byonna olina okusooka okubijja mu mutima. Ebbanga oba nabyo mu mutima toyinza okufuna ilmu, toyinza okutegeera eddiini nga ate ng'olinamu ebintu ebyo ebikyafu mu mutima. Lidhalika omuntu yenna eyeetaaga okufuna okumanya okutegeera eddiini alina okusooka n'akola ki? N'atunula nnyo ku mutima gwe. Omutima guli gutya? Gutukudde oba nga gulina obukyafu? Obukyafu bwonna obubeera mu mutima bugaana ilmu okubanga ekola ki? Etuuka ku mutima gwo. Qala Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah, al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj yagamba nti haddathana Amr an-Naqid قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محديثين إفاق أبي هريرة رضي الله عنه لمجتبى مسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم. مزيما الله سبحانه وتعالى تتنرك فيس زمي ezo ebyenyu byammwe Allah si byatunurako, si byetaaga nnyo okutunurako. Wa amwalikum, ate Allah subhanahu wa ta'ala tatunura nnyo ku maali zammwe, ku sente zammwe ze mwina n'emaali endala Allah ze yabawa. Walakin yanzuru ila qulubikum, wabula ekikulu Allah subhanahu wa ta'ala kyatunulira emyoyo gyammwe, emitima gyammwe. Wa a'malikum, ate Allah subhanahu wa ta'ala tunula ku bikolwa byammwe. Tolaba nti hadithi egamba nti Allah tatunula ku face. Olabika otya, oli muzungu, oli muwarabu, olabika bulungi, olina ekyenyu kirungi, ebyo byonna Allah tebirina meaning yonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muzungu, omufirika, ebyo tebirina kyebigasa mu maaso ga Allah. Wabula walakin yanzuru ila qulubikum, wabula Allah kyatunulira okusooka emyoyo gyammwe, emitima gyammwe. Omutima gwo gutukula, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala okulabako. Wa a'malikum, Allah subhanahu wa ta'ala n'atunula n'emirimu gyammwe gye mukola emirungi. wahdhar yagamba nti wahdhar kamaina nafsika allati mata kharajat alayka kusirat kasra muhani. Ebyo byonna bitulaga nti man tahhara qalbahu, oyo yenna atukuza omwoyo gwe, fihi al-ilmu halla, oyo ilmu okutegeera Allah okumanya kuba kugenda kuyingira mu mutima gwe. Ilmu eyingira, knowledge eyingira, ebbanga lyonna omutima gubanga gutukudde. Waman lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Bagamba nti n'oyo yenna ebbanga omutima nga mukyafu, ilmu teyinza kuyingira omutima mukyafu, wabula emuvaako buvi n'egenda n'emuleka. Nga ensonga y'okubiri y'ensonga ekwatagana ne ikhlasu niyyati fihi, omuntu okutunulira nnyo ku ikhlas, okubanga byokola onoonya okusiima, okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasiima yekka. Ekyo kikulu nnyo nakyo mu kunoonya okumanya, mu kunoonya ilmu mu busiraamu. Tunuulira okubanga byonna byonoonya mu kumanya binoonya okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tondoonya omuntu omulala yenna akusiime, wabula Allah subhanahu wa ta'ala. Wobanga ofunye minha,
oba ofunye tugambe ofunye omukisa okugenda okusoma ilmu, okusoma okunoonya ilmu y'eddiini, sooka mu mutima gwo otereeza ogambe nti ekintu tte okunoonya okumanya kuno naye nga liwajhillah, okubanga Allah subhanahu wa ta'ala asiima. Tonoonya okumanya okubanga ojje weerage ku balala, obeere nga wamputu, obeere nga weeteeka waggulu, obeera ng'obeera abalala bonna olaba nti bali wansi. Ebyo tebikwatagana ne ilmu. Ilmu entuufu, knowledge entuufu ye knowledge ey'obusiraamu omuntu gy'anoonya ng'ayagala okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasiima yekka. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an agamba wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisiina lahu ddiina hunafa. Tebalina kirala kyonna Allah kye yabalagira okuggyako kubanga basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, nga byonna bye bakola banoonya okusanyusa Allah yekka. Ekyo Allah kye yalagira ahlul kitaaba batusooka min alyahudi wannasara, mu bayudaaya n'abo banasara, bo bonna Allah kye yabalagira okubanga bye bakola banoonya okusanyusa Allah yekka subhanahu wa ta'ala. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح، إمام البخاري مكتب الجامع المسند الصحيح كميت صحيح البخاري يقاي حديث يجتكم ومسلم في المسند الصحيح. إمام مسلم يجتكم مكتب مسند الصحيح كتاب كتير كويتا صحيح مسلم واللفظ للبخاري نايب إنه بتوجد الصماء وينزل بسانغ مكتب الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية emirimu gyonna Allah subhanahu wa ta'ala atunulira intention, atunulira ekiri mu mutima, ekigendererwa ky'oyina, ekyo Allah kyanoonya mu mirimu gyonna gye tukola, okusaala, okusiiba, okusoma Qur'an, okugenda mu hijja. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala kyatunulira omutima gwo, kyekiri mu mutima, an-niyya. Nabi yagamba al-a'malu bin-niyya, mu riwaya endala innama al-a'malu bin-niyya, ne mu riwaya endala innama al-a'malu bin-niyyat. Emirimu gyonna abasiraamu gye bakola Allah subhanahu wa ta'ala atunulira intention, kigendererwa ky'oyina, onoonya okubanga Allah yasiima oba abasigadde. Ebbanga lyonna lyonoonya okusanyusa Allah empeera ozifuna, ebbanga lyonna lyonoonya okubanga bakwogerako maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala toyina kyolina. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anagamba walikulli mri'in ma nawa, na buli omu yenna ajja kufuna okusinziira ku ekyo kye yaleeta mu mutima, ajja kufuna empeera mu maaso ga Allah okusinziira ku intention gye yalina ng'akola omulimu gwonna. Walidhalika qala Abu Bakr, omumanyi ow'amaanyi gwe bayita Abu Bakr المروذي يقام سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم. أبو بكر المروذي أمانيون يقام يقول تيغام بيشنو ينقام نولي له مسجن ينميا الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد يرى من يكيبان أبو عبد الله تاتا عبد الله bali banga abanyumye mbozi wakati wabe babiri wa dhakara lahu kokutuko kumugamba namunyumiza ku bintu bibiri as-sidq okuba omuntu wa mazima ngayogera amazima wal ikhlas nokola ngo yagala okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yasima yekka. Faqala Abu Abdullah al-Imam Ahmad namuddamu namugambe ekigambo namugamba nti bihadha irtafa'a al-qawm, bihadha irtafa'a al-qawm, ensonga eno yokuba wa mazima nokola ngo onoonya okusanyusa Allah yekka irtafa'a al-qawm, nti ekyo kye kyaleetera abantu kubanga bakitiibwa abantu Allah yabasitura amaddaala kusinziira ku ebyo bibiri, okuba omuntu w'amazima, then ekyokubiri ate n'obeera omuntu nga tanoonya okusanyusa omuntu yenna okujja kukusanyusa Allah yekka mu mirimu emirungi gy'akola Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola ki gye yamulagira. Wa al-ikhlasu fi al-ilm yaqumu ala arba'ati usul. Omuntu okubeera ne ikhlas mu kunoonya okumanya, mu kunoonya okutegeera eddiini ye, ayina okutunuulira ebintu bino bina.
omusingi ogusooka al awwal raf'u al-jahli an nafsihi woba ogenda kunoonya okumanya ku ddiini sooka oteekewo intention leeta nniya ey'okubanga wejjako obutamanya ekyo kye kisooka raf'u al-jahli an nafsihi sooka oleete intention ekigendererwa ekyokubanga okumanya kw'ogenda kunoonya nga kyonoonyamu okubanga wejjako obutamanya bw'obadde nabo buli oba ogenda okusoma eddiini ogenze mu darusu ogenda kutuula mu darasa mu masjid oba ogenda wa sheekh oba ogenda mu jamia mu university wonna wogenze sooka oleete ekigendero ekigamba nti ngenza okwejjako obutamanya bwembadde nabo ekyo kyolina okusooka okuba nakyo bitaarifiha ma alaiha min alubudiyat wa iqafiha ala maqasidi al-amri wan-nahy ekyokubiri raf'u al-jahli an al-khalqi leeta nniya ey'okubanga ilmu eyo okumanya okwo kugenda kunoonya kugenda kuyamba okubanga oyamba abalala basigadde okubajjako obutamanya jjukira abantu okutegeera Allah kutono mu bantu abantu abategeera Allah mu butuufu bw'omumanya batono nnyo kati naawe buli ogenda okunoonya okumanya leetawo enniya egamba nti kasita kino nkitegeera nje kisomesa n'abalala nabo babeere nga bakitegeera ekyo kyakubiri kyolina okuba nakyo kiyamba omuntu okubeera ne ikhlaasu mu kunoonya okumanya raf'u al-jahli an al-khalqi leeta nniya ey'okubanga okumanya okwo kw'okutuuseko beera ng'okugasa n'abalala okubanga obajjako obukalaki obutamanya athalith ekyokusatu ihya'u al-ilm wa hifdhuhu min ad-dayaa okubanga ilmu eyo oba okumanya okwo kw'ogenda kumanya nti ojja kubanga ogenda kukuuma okubanga ilmu teggwaawo mu community kuba abantu kasita batuula ne beebaka ne bagamba ti tetujja kusoma ebyeddiini tebiina mugaso bonna ne babivaako anti ilmu egenda kubula mu bantu okumanya kugenda bula mu bantu kyova olaba weetaaga baveemu n'oba gurupu y'abantu batono bategeere eddiini yaabwe basigale nga bakola ki nga yahfadhuuna hatha al-ilma min ad-dayaa nga bakuuma eno ilmu okubanga esigalawo mu community ekyokuna ekisembayo al-amalu bil-ilm kyonna kyotegedde mu ddiini gezaako nga bw'osobodde okiteeke mu nkola okunoonya okumanya tekuggwerera mu kubanga just okwata bingi otegeera bingi nnyo mu ddiini n'obanga hadithi nnyingi ozimanyi aya Qur'ani yonna wagikwata naye nga wetugenda kutunuulira mu sulukiyat weeyisa otya gw'omuntu atasaala gw'omuntu atasaalira ku budde gw'omuntu alimba gw'omuntu abeera n'ensaalo ku banne n'ebisigadde byonna kati ilmu yonna gy'osomye mu ddiini n'oba eba ilmu ntono okumanya n'oba ofunye knowledge ntono naye gisse mu nkola ekyo kyekisinga okumanya bingi naye nga byotegedde nga tokola ki nga tobiteeka mu nkola twogedde ebintu bina oyo yenna agenda kunoonya okumanya alina okuba nabyo bye biraga nti alina ikhlaasu mu kunoonya okumanya ekisooka okuleeta nniya ey'okwejjako obutamanya ekyokubiri okuleeta nniya ey'okuyamba abalala okubajjako obutamanya bwe babadde nabo ku ddiini ekyokusatu okukuuma ilmu obutakola ki obutaggwaawo mu community y'abantu ekyokuna okubanga ilmu gyotegedde gezaako nga bw'osobodde ogiteeke mu nkola fal-ilmu shajaratun wal-amalu thamaratun wa innama yuraadu al-ilm lil-amal abamanyi bagamba nti ilmu okumanya kuli ng'omuti wal-amalu thamara ate ebikolwa omuntu byakola oluvannyuma lw'okumanya biringa thamara ziringa fruits ez'omuti ogwo n'agamba nti wa innama yuraadu al-ilm lil-amal omuntu yenna anoonya okumanya alina okunoonyanga ekigendererwa kyalina okubanga assa mu nkola ebyo byonna bye yategeera fa hishamun ad-dastawai yaqul omumanyi ono gwe bayita hisham ad-dastawai yagamba wallahi ma astatiicu an aqula inni dhahabtu yawman atlubu al-haditha urida bihi wajha allahi azza wa jal tunulira engeri as-salafu as-salih abalungi mu batusookawo batya ensonga ya ikhlaasu eno baagitya nnyo kuba ensonga eno nzibu nnyo okuba nayo si kyangu ono Hisham yagamba rahimahullah wallahi yalayira n'agamba nti ma astatiicu an aqula siyinza kuyimirira njogera ebintu bino ngambe nti inni dhahabtu yawman atlubu alhaditha nti waliwo olunaku lwe nafuluma nga ngenza okunoonya hadith uridu bihi wajha allahi azza wa jalla ng'ekino ekindeetedde okuginoonya just okusanyusa Allah yekka batya nabo bennyini baali bagamba nti ensonga ya ikhlaasu nzibu
naffe yagamba ati siyinza kukyogera ngambe nti hadithi ze nanoonya nazinoonya just okubanga Allah yasiima yekka. Bati ensonga eno ya ikhlas kuba ensonga nzibu si nyangu. وسئل الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد bamubuuza هل طلبت العلم لله okumanya kwe wanoonya wakunoonyanga just okubanga osanyusa Allah oba ku nsonga endala. Faqala Imam Ahmad naddamu n'agamba lillah. Yasooka n'abaddamu n'agamba nti mugambye mutya? Mugambye nti nanoonya ilmu ku lwa Allah. N'agamba nti aziz, ekyo si kyangu, kizibu nnyo. Walakinahu shay'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Nti okujjako ensonga y'okunoonya ilmu kwange na ensonga yakuba Allah subhanahu wa ta'ala yampa obwagazi obwokwagala ilmu, okwagala okumanya, nembanga ntandika okunoonyereza ilmu. Naye siyinza kuyimirira ngambe nti byonna bye nafuna mu ddiini nabifuna ikhlasan la. Naye mwennyini yatya okukyogera. Lwaki? Olw'okuba eno nsonga nkulu, bonna baali bagiraba nga nzito, si nsonga nyangu. Omuddu gy'alina okulaba nga yakusaagisa. Kati bayizi abanoonya okumanya ffenna tugezeeko tulongoose niya, intention z'olina. Ekigendererwa kyo kiriwa mu kunoonya okumanya? Kuba Allah subhanahu wa ta'ala talina mpeera yonna gy'ayenda kuwa maadaama nga byewasoma nga tewanoonyereza okubanga Allah yasiima yekka. Qaala Sufyan ath-Thawri, nga tumalayo n'ekigambo kya al-Imam Sufyan الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يقول أنتي سافنو بزيبو ممويو gwange ku kintu kyonna ng'engeri gye nafuna obuzibu ku nniya. Intention yamuwa obuzibu obw'amaanyi nnyo. Eno nniya ikhlas yamuwa nnyo obuzibu kubanga agitereeza. Sufyanu Thawri agamba nti ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. N'amalayo ng'agamba liannaha tataqallabu alayya. Olwaki? Olw'okuba nti nniya yange buli kaseera ekyuka. Swala ng'olina enniya y'okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, naye otuuse wakati nniya n'ekyuka, gezaako ddemu ogikomyeyo mu mpya, onoonye okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? yasiima yekka. Bal qaala Sulaymaanu al-Haashimi. Sulaymaanu al-Haashimi naye mwennyini yagamba rahimahullah rubbama uhaddithu bihadithin wahidin wali niyyatun فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. Usajja yagamba nti rubbama uhaddithu bihadithin, anti kisoboka okubanga andimu kunyumiza abantu nga mbabuulira ku hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam. Agamba nti nga hadithi eyo gye mbabuulirako nga nina nniya emu, ekigendererwa kimu eky'okubanga Allah yasiima yekka. Faidha ataitu ala ba'dihi, nti wemba ntandise okujoogera ku hadithi nga njivunulira abantu nga nyumya ku hadithi eyo, taghayyarat niyyati, nti ekigendererwa kye mbadde nakyo before nekikyuka, nniya yange nekyuka, neetasigala nga yeeyo nniya ey'okusanyusa Allah yekka, wabula ne wayingiramu ebirala. Faidha alhadithu alwahid yahtaju ila niyyat, agamba nti neneesanga nga hadithi emu yeetaaga te nniya ezisuka ku emu. Lidhalika abaddu abakkiriza ababadde nga bagoberera omusomo guno, omusomo gubadde ogukwatagana ne kibayita ta'dhimul ilm, okugulumiriza ilmu eno n'obanga okumanya okuteeka waggulu wa buli kintu kyonna. Ate ekyo toyinza kituukako okuggyako obeera ne maaqid abamanyizi bawandiika. Waliwo mafatih, ebisumuuzo ebikuyamba. Mu ebyo ebisumuuzo ebikuyamba okubanga ilmu ogiwa ekitiibwa, twogeddemu ebintu bibiri. Ekisooka tathiiru wi'aa'il ilm, okusooka okulongoosa ekyombo ekigenda mu ilmu, ekyombo ng'essowaani. Omuntu waba agenda kulira ku ssowaani yeetaaga ogirongoosa, toyinza kuteekako emmere nga kuliko obukyafu. Kati n'omutima gwo weetaaga ogufaako nnyo ne gubanga gutukula ilmu okuba ng'eyingira awantu awatuufu awatukula. Ensonga y'okubiri gye twogeddeko nsonga ya ikhlas, okubanga byonna byonoonya mu ddiini mu kumanya, byonna byosomesa abantu, noonya okubanga Allah yasiima yekka, wabula nga tonoonyereza ebigendererwa ebirala ebitali ebyo. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wonna jodi
nkwagazisa okubanga owagira da'wa mu ngeri yonna gy'oba osobodde, kuba Nabi sallallahu alayhi wasallam mu hadith eri mu kitabo kya Muslim nga hadith ya Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, Nabi yagamba nti man dalla ala khair, omuntu yenna abeera nga alungamya abalala ku birungi, falahu mithlu ajri fa'ilihi, afuna empeera zonna, afuna empeera ng'ezo abo bonna abagoberedde ekyo kye yabayitidde ze bafuna. Ebbanga lyonna lyowagira Thuraya ng'ekola da'wa, nga ekola emirimu egiyamba abasiraamu okutegeera eddiini yaabwe, manya nti naawe empeera ezo zonna ze bafuna zituuka ku ggwe. Gezaako nga bw'osobola okubanga oteekamu amaanyi mu kubanga owagira page ng'eno, oba ng'okubanga owagira ebikolwa eby'abasajja bano aba Thuraya eby'okubanga bayigiriza abasiraamu eddiini yaabwe, babasomesa eddiini yaabwe. Naawe omanye nti ebbanga ly'obayambye n'obeera nabo, mubeera nabo mu jihad ey'okubanga basaasaanya okumanya. Kyova mu hadith ya Nabi sallallahu alayhi wasallam abasahaba baafuna okutya ne bagamba nti ya Rasulallah, mu butuufu waliwo bamu muffe basigala nga bali waka nga tebalina ffe mu lutalo lwe tulimu, nti ya Rasulallah tewali kirala ekibagaanya okujjako bafunye ensonga ezibalemesezza, ensonga ng'obulwadde n'ebirala. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti mbakakasa nti empeera zonna ze mufuna nga mudduka, nga mulinnya ensozi, nga mukka wansi, ezo empeera Allah z'abawandiikira n'abo abali waka bazifuna. Lwaki? Olw'okusinziira ku nnyaza yaabwe gye bayina. Wedhalika naawe ebbanga lyonna lye weegase n'abantu mu birungi, ebyo birungi Allah byabawa naawe bikutuukako. Beera ne Thuraya mu mirimu gyabwe egya buli kanaku, mu kubanga obawagira mu kukola da'wa n'okutuusa da'wa awo wonna Allah abeere nga abantu bamutegeera. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Bresso Motors is the answer. At Bresso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Bresso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chirika or call 0701 704 745. Bresso Motors, your #1 car solution.